media yafetu kusensonga Jangu iseke tutwe ditayosanga ku mwana erikyayimiridde kyalimu n'ekitutwa mugamba mwiseko ne bine eryayawula Jangu iseko Jangu iseke bina Bereryo gega nagaliko wairabyeddda nalirabyeddda tutu ebere tutu bannange ate lyeru bakole massage ki wa body to body wanje wa body to body yaja bolo onvuddemu ngende bulirayo ngongera tosibula Ngabulijo Tamale and Sons Business Solutions and Natete Feba Nodala bwekituuka ku bintu ebyebikuzeeko n'ebipya beeyira yisi ku bintu byaffe byonna bitutunda omuli ebibajja eby'omulembe kw'ossa n'ebyamasanyalaze tutuukirira otuguze byonna by'okooye nga wabikwata bulungi ebbeeyi nnungi ddala tusangibwa Natete opposite ne Shell songa mu abava ejjinja Mbale eyiganga Lugazi ne Kayunga tusangibwa Mukono okuliraana Mukono Resort Hotel essimu noti 75 noti 668 678 ne noti 774 95 Nyamusanvu Yefu Abatamale and Sons Business Solutions. Wow, it is very comfortable. It's a Tamale and Sons. Are you interested in upgrading your sleeping and bathing experience? Then Ziwa and Sons is the right spot for you. We sell blankets, bed sheets, duvet covers, bed covers, mattress protectors, mosquito nets, wardrobe, all closets, towels, bathrobes, pillows, traveling pillows, cushions, shoe rack, dyeing rack, and ironing boards. Buy all your favorite products online with comfort from your office and workplace, home, hostel at a go from our website www.ziwaansons.com and have it delivered to your doorstep. Call us on 0705 364 749. Ziwa and Sons, where comfort and luxury is a pleasure. ndowooza gwe nawe naali eyo bulijjo olindiridde puroguramu eno ya bolonga olinga nga olwadde omusujja oba yasuzanywa anyway gwe nawe ndowooza wadde olindiridde puroguramu eno tuzze tuwano ku Sophie Spa and Cosmetics wetuzze olunaku olwayiro puroguramu eno wetugenda okusinzira okugibaweereza jjajja Bolo Mbali bamwesunga dda naye wabadde nga ze mu Kampala ngambya tukubeyo olubu lw'ekigere tulabe bino ebintu bino jjajja Bolo kujja biwera buwulizi biraba bulabi ku ma TV tumuleese mu spa bamupepete bamukoleko naye nga gwali eyo ali wano ku Wakaliga ali mu Natete Kabuusu osobola okuyitako wano ku Sophie Spa and Cosmetics ne bakukolako waliwo abaana ab'ettabbu yajja Bolo simanyi batumuzaayo e Masaka tunakere kankusembereza ka microphone kano tukwesunze ebbanga ddene twakwa offer ya massage naye wadde oluddewo okujja
munange nabadde ngejembeera wala nange nsanyusa okubasangawo agambe kulikayo Masaka mune Masaka si wabi bali batya balungi kati go tobaddeyo ng'otwesunga mbadde mbeesunga ffe tubadde tukwesunga kuba twagala tubikukole munange nze kennyini nsayagala nkwekwatireko saagala kuwa mwana yenna alhamdulillah jajja bola ayinza kubanga ntidde anti luli wayogera tuule mbeere wano na bulungi luli wayogera na mulala kati nze mbadde nsazeewo nga nze Sophie kwekwatireko anti emirimu gino tugikola naye si baana wakati balina ogikola nange nekwatiramu ku bakasoma bange kati engeri gye nalina kuwa offer badde njala nze abakwekolerako So Sophie wano omuntu waleyo tusobola tumulagirireko wano bulungi wano ku Sophie tumulagirirawo bulungi emukola wano nengerawo kasinza okulabawo kateka Money Power Extra Money Power Extra akola ku baami abatatambula bulungi mu nsonga z'ekisenge omwami ng'ali eyo tatambula bulungi mu nsonga z'ekisenge aka Money Power Extra wakatwala nakulumu 2 oba osaza kimu tolinda kukwatako tandikirawo tofunyeyo kamu ngenda nako amaanyi gekakasa naye mba neetaagako kantu kano nga we bakanyonyodde enkola yaako byo ebintu byange sinza butagendako nako. So wano tukola kinaki? Wano tukola massage, tukola facial, bana abakyala nga bali eyo skin zaayo nooneka ebizigo byabokya, bakyala balina namakula, balina zimugaba zabalemerako, tubatereza bulungi. Tulina mashini zaffe ennungi kukola skin omuntu nadda nga balina obubeera noboba mu chocolate color osigala oshanana bulungi. Yes, tukola body scrub, tukola oil massage, buli kimu ekyetaagisa. Wali amagumba gakumeketa, abakyala abaagala kukola ku figa, abaagala kusala ku mubiri omugejjo, olubuto lwa muzimba, kaagala kukola ku bbeere berengeri yange tolabirange ttono naliza mulene. Abaana baali balijira bbeere gega nagaliko wairabye dda nalirabye dda tutu ebbeere tutu bannange ate lyeru ababegega nagaliko nga abaagala okukola ebbengeri yange libengeriko nga tiriise ate ng'oyonseza naye bagamba oba tayonsangako jangu wano ku Sophia and Spa buli kimu kiba kigwera wano. So twagala mukulu wano matuwa offer tuje mumukoleho ka massage. Yes sir. Daja bolo ojukira simu gye nakubira njijjukira mukama wange kyayogera okijjukira nkijjukira nabagamba nja kubasongolera katumwe kajuice anyweko obuki bwogenda osonga kajuice ogira onywako nawe okkirizibwa onywako tunyweko mpolampola. Ebyo byetukola akajuice kabeerawo kasoma ffe omulungi abazza alina okunywa akajuice nogenda omukolako nga teredde bulungi. Bagenda kukola massage kikaaki wali ogenzako mu massage simukolangako nakati ngambo babeera atya eyo tebakunyumiza massage wabeera massage bamunyumya naye kale we bamunyumiza nali ndabyeko babanyiganyiga omuntu kale nga ndaba bulabi nenze tekinkolebwangako. So Sophie ogenemu amassage type tumenye ku type si alondewo ngena mumenya ku types zetulinawo alondewo kyayagala. Tulinawo shoulder massage, arm massage, omwomu nga tumunyonyola finish abeera atya. Shoulder massage ye massage omuntu gwe bamukola leka abadde alina stress obwongo ne bukakkana kale akakkanya bwongo. Omuntu obadde alina stress obadde alina ebikusumbwa ebingi shoulder massage akakkanya ye tugenda ku mulala
tulinawo deep tissue ye ayambako omuntu ng'obadde ozza omubiri gukuluma owulira oyagala gwetse simanyi emisuwa gibadde gyekutte tukola deep tissue. Tulinawo hot stone naye yemu ozza omubiri gukuluma omugongo gukuluma otuula nnyo kati tugambe bano abatuula nnyo mu ofiisi badre batambula engendo empanvu tafuna budde buwummula ajja wano olunaku olwo lumu n'addayo nga omugongo tuggolodde bulungi. Kati tuyinawo kamasaji k'abaami body to body. So soko okwate ku sikini ye nedda sikini ye tugenda mukolako facial. Tulina ebyuma ebirungi ebikola facial kubaami akasikini kaddamu ne katerera bulungi. Tugenda mukolako otulevo olwo batusikaasikako otulevo tuno eri lwe tusinga okunyuma ana ate eriwo tulevu tuba tukola bulungi nga tolina kirevu eri oba ogenda kolayo ki alaga nti musajja nno. Kati tugenda mukolako facial tumukoleneka massage gwanaaba asiimye gwe tugenda omukolako. Abaami basinga kwagala nnyo body to body. Because body to body abaami lwaki bamwetaaga bamwagala nnyo. Omukyala aba naked n'omwami ng'ali naked. Kati oweesigako bulungi ka oil omubiri gwonna katugambe buli part gyenina ku mubiri body to body eba ekola. Oba naked? Yes. Nona aba naked? Yes. Obose okwekola ku nze? Mukulu tojja mutabula. Baba basoke ku nze bakole kali bajja kukola olulala lindako nze bamalirize. Gwogenda omukolako? Nzagenda omukolako. Bakole massage ki? Wa body to body. Wanje? Wa body to body. Jaja ball. Onwedde? Musosola kati nzanga temwapa offer eyo. Nange sikolanga ku massage. Tuwa tunyola ate nga twali naawe. Simanyi naawe etya. Oba watyamu ku ngeri gyetwali. Mwawa Jajja Bolo. Anti Jajja Bolo ye yalaga nti ekintu akisobola kyetaaga. Shoba twamuwa offer yagamba akakole ki kaguwagala. Oba kyakyo tunyonyola nti okola otya? Body to body. Body to body. Body to body ka kyenyuza okugamba buli kifo kyenina ku mubiri gwange mba nsobola okikozesa ku mwami ono nga bwennyini omukolako. Body to body okozesa oba mabeere oba kabina oba kisambi oba kalevu buli kimu kiba kikola massage gye bayita body to body. Musiredingirako mpola mpola. Biwulidde. Ozemu no kumanyi. Awo nno soko nyemu olwekyo. Awo nesunze waawo ku body to body. Olaba waawo ku body to body. Awo. Naye obudde butuyiseeko Jajja Bolo bya Masaka tumuzeeyo tujja kudda olulala nga akamyewo nga bukyali. Tukutwale Masaka kubanga tubudde buyise. Onookola olulala. Nakola olulala. Bwe tumala okuteesa nga tukiteeseza naye twaligize n'engenda nga kiwedde. Totatya n'olinza ggulu. Bode to bode kyetaagisa ku buli muntu. Okiwulira nawe bode to bode naawe oba okitegeera. Tugende oba tugende tumukoleko bode to bode. Oli ready? Oli ready? Nesunze bode. So, Quest Before Media tugusa ensonga. Jajja Bolo kansookeyo naye singa offe mwagisoosa wange. Nange mbeera awo lwakwekaza n'ebino ebintu. Ogungulako. Omukisa ogungulako. Asasule. Omukisa oyinza okugugula. Asasule. Tugende. Quest Before Media tugusa ensonga. Program ine kwetu doba nafa ba Sophie Spa and Cosmetics basinga wano wakaliga
bakola kamassage akalungi balina ebyabaami bebayambako mu kisenge gwe nga weegaya osobola okuba nga ojja wano n'okyalawo ebyabakyala waliwo muweebwa waliwo gundi ya ggoonya olwogi weddeka gundi ya ggoonya gundi ya ggoonya gwe obeera omwami ng'oli eyo kasayizi kakubuuza kakutimaye ojja nokusofi nakugeza kasayizi gwe omukyala atagenda wali omukyala atakyalira nsiko ojjawo ojja n'ebintu n'obikola bulungi omwami ali eyo otambula mayiro emu nga jjajja boolo dakika 2 abakyala banabukalu ng'ali eyo omukyala atatambula bulungi mu kisenge musajja amwekokola akadagala k'amazzi ko tukalina nnaku lumu aba atiriisa butiriisa ate kabeerawo tagenda ddinywa nti ate ngenda kudambeere ku ekyo kasita amalayo eddoozi kiba kiwedde aba agenda atiriisa butiriisa bo aba tagimanyi kagamba naawe anti byengenda okukajaja boolo okay tweyungeko tugende ate mu lutabaalo jaja boolo tulumbe soko malemu ka juice bode to bode tulumba wanju bode to bode awo bode to bode tugende gwo noonyumiza ab'e Masaka bode to bode nja banyumiza mbalagirire nawo bajje babakoleko kale mutweyungeko tugende ate jaja boolo bamukoleko kamasaji tagenda ku kamasaji masaji nno balirawo neeyamba omwami ali eyo ovudde ku mirimu gyokooye tukola nnyo tutambula nnyo omwana ojja wano ne bakukolako emiswano gizibukuka kwegamba n'ofuna n'experience empya era mu abasajja abali eyo osobola okuba ku simu eziri ku screen okwo nojja ne bakukolako wano ku sofi so tugende tukola ku basajja bokka n'abakazi n'abakyala tubakolako anti abakyala basobola okubeerera kannange bafa ku basajja bokka nedda n'abakyala tubayabidde tubakolako waliwo abaami basobola bakolako wogamba nti mukyala munanga nkoleko basobola okukolako kyoyagala kyebakolako kuba nti abakyala tubakola bode to bode temujja wano ne mutuwemula bode to bode y'abaami n'abakadde nga gwolina mukadde waali eyo emiswa gyesiba stroke nga tatambula bulungi yasanyala osobola okujja nitumukolako tumugola bulungi naddayo mu bulamu obweyagaza tugende kata tugende mu bode to bode nga atidde nnyo kiki oba aze tolidde kati olubuta tugendamu obuugi bwaffe ajja kakkana yamu obuugi bwaffe bwa sofianspa mukama nga bulijjo Tamale and Sons Business Solutions Natete ffe banno ddala bwe kituuka ku bintu ebyo ebikuzeeko n'ebipya beeyirayisi ku bintu byaffe byonna bye tutunda omuli ebibajja eby'omulembe kw'ossa n'eby'amasannyalaze tutuukirira otuguze byonna by'okooye nga wabikwata bulungi ebbeeyi nnungi ddala tusangibwa Natete opposite ne Share so nga mu abava Ejjinja Mbale Iganga Lugazi ne Kayunga tusangibwa Mukono okuliraana Mukono Resort Hotel essimu noti 75 noti 668 678 ne noti 774 954 Nyamusanvu yefu aba Tamale and Sons Business Solutions. Wow! Entebe zawe ziri very comfortable. Iteye ku Tamale and Sons. Wayagala okutumbula omukutu gw'ogumugata abantu nga YouTube channel, Instagram, Facebook, TikTok, Twitter, Spotify, LinkedIn, Snapchat, n'ebirala bingi. Vibe Band kyekyokudamu nkyo. Gulawo account yo Vibe Band
onyumire okumanya ebisingawo. WhatsApp yaffe eri noti 779 noti 79885 Vibe Band tukumanyisa byonna. Baali badde bajjako eno ebintu binyuma bannaye obulamu bunyuma mpulira olususu lwonna kati lugonda. Hello. Jango yingira. Tulirako wano. Kino kyekifo kyaffe mwe tugenda okukolera kakkana. Wano we tugenda okukolera kamasaji kewasabi body to body. Tugenda mukolera wano. Tugenda soka tunabeko nabako then tujje kukoleko. Kino kyekiri kyaffe tugenda okukolera. Feel free to fire to chabera mukakamu. Yes. Amen. Nenga wetegese bulungi. Okay, kanfune wano tawero then tukole ki nabeko. Kwasi before midya tuguse ensonga wano tuli Namboole ekisaawe ekikulu kya Uganda Cranes. Oyina okubeera nge sembade ntidde okujja so mbade seeno mwekka kibadde kitya? Muganda wange ono bode to bode simulabanga banne buli muntu yalizeeko wano n'alaba. Kati agenza okukola kibanze ngenza okuwera nga ngamba nti kagenda yete tawero. Agenda kuleeta tawero tunaabeko tumala okunaabako ekisaawe ekikina nti mukiraba. Kiriri kyamaanyi n'abaana mbade nfuna katawero biriwa byebakwate bebe ndi mwetegefu kansoke mbaviire kati soko mubulira gundi wanji agenda kunaaba kangambye agenda kunaaba agenda kunaabako then tukomewo tukoleka amasaji kafu kino byo kiri oba ogenda naye kinabiro wekiri ngenda muwerekerako ngenda mulaga wekiri then komewo tugire. nga bulijjo Tamale and Sons Business Solutions Natete feba no ddala bwe kituuka ku bintu ebyo ebikozeeko n'ebipya beeyirayisi ku bintu byaffe byonna bye tutunda omuli ebibajja eby'omulembe kw'ossa n'eby'amasannyalaze tutuukirira otuguze byonna by'okooye nga wabikwata bulungi ebbeeyi nnungi ddala tusangibwa Natete opposite ne Share so nga mwaba Vejjinja Mbale Yiganga Lugazi ne Kayunga tusangibwa Mukono okuliraana Mukono Resort Hotel essimu noti 75 noti 668 678 ne noti 774 95 Nyamusanvu yefu aba Tamale and Sons Business Solutions. Wow, enters with ziri very comfortable. It's a Tamale and Sons. Are you interested in upgrading your sleeping and bathing experience? Then Ziwa and Sons is the right spot for you. We sell blankets, bed sheets, duvet covers,
bed covers, mattress protectors, mosquito nets, wardrobe or closets, towels, bathrobes, pillows, traveling pillows, cushions, shoe rack, dyeing rack, and ironing boards. Buy all your favorite products online with comfort from your office and workplace, home, hostel at a go from our website www.ziwaansons.com and have it delivered to your doorstep. Call us on 0705 364 749. Ziwa and Sons, where comfort and luxury is a pleasure. Eba kamta kuteke wana. Sembera saidi wanena. Semberena. Andawe. Jireke sembera wano. Yumweri. Jireke sinache. Tofa bera mukakamu. Kateba kobe flat tuwejira boto. Aha, tuli mu kisaawe simanyi kubanga waliwo kyesitategeera nziza wano ntudde wano nze bode to bode omutandika butansi omutandika Bode to bode bweto tandika kasi nsose musiigako wano lwakuba gundi ddako tutusajiraga mu kamera eba yatta busajiraga mu kamera tugobyewo eba yaffe babiri nze naye yaja bolo onvuddemu ngende bulirayo obongera tosibula kankusembere wano tabawera yaja bolo wangi onvuddemu wabula genda oba ogenda tosibula kuvuddemu tuli ba mukwano naye wano ndekamu katusooka tuleka jaja bolo yeyagale tujja kudda nga tubugirako ekibaddeyo naye nga as per now katusobola tubalekemu kamome tulina muda kibanga mmeka sawa nga mmeka bode to bode baya sawa 2 nga tuli wano tulinze jaja bolo oba tunaalabagana weekend ejja muganda wange bwe kiri tulenzuula mulo anyway katusobola tubalekemuko naye nga tuli wano ku Sophie and Spa Sophie Spa and Cosmetics wetuli wano ewakaliga yaja bolo tumuleke bamukoleko then tujja kudda nga bamaliriza yaja bolo atubulire kiki ekibaddeyo naye baba ndirumba era awo maama ze nasigalira ku mulembe guno nawe ojja kujja tukoleko
nga bulijjo Tamale and Sons Business Solutions Natete ffe banno ddala bwe kituuka ku bintu ebyo ebikuzeeko n'ebipya beeyi layisi ku bintu byaffe byonna bye tutunda omuli ebibajja eby'omulembe kw'ossa n'eby'amasannyalaze tutuukirira otuguze byonna by'okooye nga wabikwata bulungi ebbeeyi nnungi ddala tusangibwa Natete opposite ne Share so nga mwabava ejjinja Mbale Yiganga Lugazi ne Kayunga tusangibwa Mukono okuliraana Mukono Resort Hotel essimu noti 75 noti 668 678 ne noti 774 957 475 yefu aba Tamale and Sons Business Solutions. Wow, enteza we ziri very comfortable. Iteye ku Tamale and Sons. Jaja Bolo tulinze ne tulinda ne tugamba Jaja Bolo afiiriddeyo kati gwokenda okunyumiza ndabo banajja nkole kagundi ako ke bakukoze oba sijja kibadde kiti nalina fiiva bana y'omuntu yenna ali yakulaba ebintu bya ddala otuyanye kibadde kisuufu era omuntu ali eyo ne andaba yeetaaga ku kintu bwekiti kibadde massive nnyo sikirabangako era bwe mbadde si bwendi kati naye ekisizokalaba akatuuyo ekisizo kutwewuunyisa omulaka atugambye nti akumaliriza tazze mukwagala tutunulako adduse ne yeekweka kibadde kiti omwana wabe ndi omukozi eki ebyo bindekere weetaaga nga naawe ofuna omukisa otuukeyokko ebyo bindekere naye nga kiri kya bode omubiri ninga afunye omupya gwe wali okwatiddwako ku ngalo eziweweera bankubye ku ttutu ettutu etto bannange ettutu etto muva ku bana abalina amabeere agaagwa bane mujje mulabeko ab'e Masaka bagamba ki? Ab'e Masaka mbalagirirawo ndi wakaliga naye kyendiko mukiraba Sophie Spa and Cosmetics. Sophie Spa and Cosmetics. Ofa yo bagikuwa naye kati so mubimpimpi mutandise nze nina olugambo mutandise muti munange mukyuseza n'amasuuka banyize kamasaaji gano twakateekako ga kusatu banyize kamasaaji wano wonna wabadde watobye ettutu bankubye ettutu n'empunga tolaba entuuyo ukabalese wanene mwatugobyewo ankunyumizaako just katono ali yandaba jangu bakube ku ttutu oliwulire jangu olabe ku mibiri eginyirira nze kati Bolo siringa bwe mbadde nkutteko kagereze ninga naava mu ggulu bannange mujje tolaba amasanyu Bolo tuyita bwoti ate n'okomawo akasente ka business n'okattuka eno ngenda kukola nga ntereka nnyina okudda ate sijja kudda mulundi gumu mirundi nga 10 bannange kyendabye sikirabangako bannaye mwabali eyo mugamba nti munyumirwa nedda janguko wano onyumirwe olifo kirojja tekirinva ku maaso Bolo byonna obikoze nakyo baki ekisembayo mwana muwala ono Allah amumpangalize bana FCB fo bankubye bana ekisambi ekyeru ettutu akawata akayawula ab'e Masaka mbadde naloba e Masaka bana abasajja abali tewali ku basajja bana mujje mu challenge kuba kati nze nkyakutta omumuli kwasi before media tuguse ensonga emboozi tujja kunyumiza wano tujja kufuna yo lunaku tujja Bolo tumujere kati nyumize fodde naye mujjeko wano Sophia and Cosmetics byonna tubikoze naye anyway kwasi before media tuguse ensonga tweyanziza aba Sophie Spa and Cosmetics wane wakaliga wanongera tukuba tukunguvu akapando ojja kubeera ng'okalaba oba simu zabe ziri ku screen okwo jangu bakoleko often obaji wajajja Bolo amutereezeemu bamunyigenyigemu experience mu bulamu olina okufuna ebintu nga bino nana tubikola Jajja Bolo afuna ebintu nga bino tetwagala atuukeeyo nga ate yejjusa nti balebezeko masaji nga tagendangamu era tunaava wano tujja funa yo olunaku lumu tubeereko ne mu sawuna sawuna wali ogenze ku sawuna ne ku swimming pool obugemu alhamdulillah neri nessanyu lyenfunye lyetaaga nga bannayuganda mwenna mulifunako nze Bolo siringa bwe mbadde so gwe wenda ali eyo osobola okuyitirawo okuwa ne wakaliga ne bakolako waliwo abaana abanyirira gamba Jajja Bolo ate nze ampangudde
matu yennyini yamwekwatidde badde Masaka ebbanga naye kino mbadde sikirabanga kuba ne bannamasaka mujjeko e Kampala banyumirwe mujje munyumirwe nade omanyikade bagenda tenfoga jajjabo tutwaleyo wali wagenda ojja bulambalamba nenkuleeta nze kennyini n'ofuna kusanyu lyenfunye mbutuufu n'ofuna kuli n'essanyu bwe riti n'okufa okwerabira nze simanyi nti n'okufa gyekuli naye ate kankireke bale ngenda kisusa kyebale ngenda okukubuuza ebyo tujja bibuuza olulala naye nga SB4 Media tugusa ensonga tuyanziza nnyo Sophie Spa and Cosmetics balina bakola massage buli kika kyonna ku basajja ne ku bakyala balina eddagala eri abakyala gwengo oli nabukalu oli olina okukola kafiga awo wagenda wannakakande byera byonna babirina abasajja abeegaya mu saizi abasajja batambula mayiremu abasajja nga amaanyi buli kimu bakirina wano ku Sophie Spa and Cosmetics wane wakaliga jangu wo bawagireko naffe ofa gye batuwadde tugyeyanziza nnyo toyanza nnyo Madam Sophie ne management yonna okubeera nga ate malondayo boolo okubeera nga afuna experience eno katusubire nti weeyagadde neyagadde era wano wondaba ninga alina omutwe gwakayana ndi musanyufu nnyo SB4 Media tugusa ensonga mbeere bulungi mweraba Gwayagala okutumbula omukutu gw'ogumugata abantu nga YouTube channel, Instagram, Facebook, TikTok, Twitter, Spotify, LinkedIn, Snapchat n'ebirala bingi. Vibe kyekyokudamu nkyo. Gulawo account yo ku Vibe onyumire okumanya ebisingawo. WhatsApp yaffe eri noti 779 noti 79885 Vibe tukumanyisa byonna.